Sami oyo gwolaba si mulwadde. Ebipya bizuse ebyewunyisa ku bulwadde obuluma Sami Mighty Family. Kati abadde agamba mbu ebyeddala alimba asembera, abadde agamba mbu talimba. Naawe njagala ulize Mukunja Atasera amwasanguza Sami Mufere. Ekituufu Mufere njagala osookola ikinge message eno etuuke ku President Bobi Wine n'abalala bonna oba oliawo abali mu kubanga bamuyamba. Waliwo Mukunja byayogedde ebyewunyisa. Nze kamwakoogera olunaku lwajjo neesitudde nengenda mpaka mu ddwaliro gyali. Omanyi let me for the telling you the truth. Nze nakamala okusisinkana President. Omuntu yenna ali asuubira okunteeka mu busita nti nkuyambeko simeyobeera mu bubadibadi. Taano nja kujja wano nkulabise mbagambiddewo. Kati wuliriza, niga twamutuuseeko bulungi ku kitanda. Kituufu omubiri olususu kuvaako amaliba like abambuka n'akabuto kazi olubuto lwazimba. Kati nga mugamba Sami before nga sinakubira abantu mulanga kukuddukirira kuwa buyambi ndaga ku mpapula eziraga ekituufu ekikuluma. Empapula zonna yatututte n'azindaga ewejje ziri. Ne mugamba okay ez'amawugwe tuzirabye amawugwe geewuuba sima olubuto lwazimba biki ebyabasawo ate eza HIV result ziriwa nazo nzirabeko. Nangamba Mukunja ezo bankebera ne okuva ne kata bankebera nayo bwabo papula bwabula naye nga bankebera ndi okay. Listening bantu mmwe abakozesa internet mulina obulumi bwe muteeka ku mitima gy'abantu ne mwerabira nti one day life can changing. Sami niga gwe wankabya amaziga 5 n'ensirika ensi n'ensekerera naye n'enguma era natambudde n'enjija ku kitanda n'osanyuka nnyo ng'olowooza enzije munnange nzize enkudduukirire nnyo nabadde nzize kukakasa ndabe bukuluma bukulumira ddala bukuluma okiwuliddeko. Wasinziire kata gye twali byonna bye wakola n'oyo omwana gwe oyo Shiba n'otakoma kata n'olinnya ennyonyi n'okomawo wano e Uganda n'ogenda ku live y'akabaata n'olyoka otegeeza nga mwe abasajja abatalina maanyi ga kisajja mufunenga abakazi mubalabirire ffe tujje tubabeebakirengako tubayambeko oba bamazisiza sime oba batuusiza ku ntikko. Olina ensigo emu wali weepankamba ofuna ensi yaseka neneefuula aseka naawe n'olowooza nti ndi musanyufu nakutereka 5 kati akadde kano ebirwadde byo ekyolususu ekyo saagala kulimba amaliba agabambuka funa ebbaafu ne sabbuuni Sami onaabe obwo butanaaba eddagala lye bakukuba otuuya n'omubiri olususu ne lufuukuuka ekyo kyangu kwata bbaafu onaabe n'ekyangwe. Buno obulwadde obulala bw'otayagala gwebaamu bw'otayagala gamba bantu. Omuntu omusuubira otyo omusaba obuyambi abukuwe nga tosaana kwogera kituufu kikuluma ajjanjabe ki ye obulwadde obwo bukwataganira wa n'ennuupu ne His Excellency Bobi Wine nti takuyambye. Mr. Bobi Wine yali ayimiriddeko n'agamba mugende mwegadange mugende mugezesa amaanyi g'ekisajja nti munanga osinziira ogambe tebanyambye okolima ebyalo n'emiruka gundi ensi temugitegenda kuggwebwako mirembe si buli omuntu agenda yambibwa. Abantu tebagenda sonda sente batuuke kufa. Abantu basonde sente right now ensonga enkulu eri mu ggwanga kusonda sente zigenda yambako His Excellency Bobi Wine mu kalulu kuddukanya mirimu. Basonde eza nuupu, basonde eza doni kulisi, basonde mu machachi, basonde gundi. Lugendo olw'ekkata 2023 mu mwezi gwa Agusto ebiseera ebyo abajjukira obulungi Omukunja Atasera bagenda maaso ne beetaba oboolyawo mu kiseera ekyagenda mu byafaayo byabwe bonna baalinya ennyonyi ne King Shiba eyo gye bagwira ku Sami Mighty Family. Ebiseera ebyo yali awangalira eyo kata nga alaga ensi nti gyakwera era yali mu bulamu oboolyawo abantu abasinga be beegomba okubanga babubeeramu. Bwe baatuuka ekata Mukunja yakkiriza nti Sami Mighty Family yali musajja mukwano gwe nga bwe yali akirowooza wabula ate baatuuka eyo ne bikyuka. Emboozi yali eteggwa atajjukira bulungi nnyo. Sami Mighty Family mu kiro ekimu kigambibwa yali mu kisenge ne King Shiba oyo era Mukunja baamuleka mu ddiiro. Shiba
yali ayagala okubaako byavumbula mu bisenge by'abannansi b'ekkata oba mu mahoteri g'ekkata oba mu bisenge by'abo abatwalibwa mbu bakolamu Shiba ebyaddala King Shiba gwe njogerako yagenda maaso n'abeera mu kisenge okumala essaawa eziwerako ne Sami Mighty Family. Mukunya yagezaako okwebuuza what's not happening here. Agenda okukwata ku luggi wamagwe nga bamuggaliddeyo era ebyaddirira ng'abamaze okuvaayo yalaba Sami kwetereza impale n'alaba Sami Mighty Family ono bambi omusajja wattu gwe tusaba ffe abamu Katonda amusaasire asuuke nga yeetereza bwetereza era mukunja okuva olwo empalana yakula yakomawo awanda ebigambo bingi nnyo era olugendo terwaggwa bulungi nti ne ku kisaawe kata babalinnyise ennyonyi ez'enjawulo ezaali zirina okubajja mu nsi ye kata okubatuusa okwaboowe wano. Okuva olwo mukunja yagezaako kubanga apalapalanya wabula yali alaga obulumi bwamuluma. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wano wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Byonna byonna bye yakolanga okwegaana olugendo okwegaana nti yali talya King Shiba byonna byonna wamma byeyoleka nti n'olunaku olwaliro vidiyo eyo gye nkulaze akakasizza nti alumwa omusajja ekituufu kasita bamulira mukyala we ne bw'okola otya obulumi ate kossa embeera yonna yonna ey'essanyu ku muntu oyo aba alidde mukyala we. Muganda wange mugunja bwe bulumi bw'alina tasobola kubanga akijjawo ebyaddala ne wagezaako yeekasa Shiba kati essaawa eno ayinza okuba tamanyi gy'ali naye ebyaddala obulumi obwa 2023 baamulira. Oh my goodness. Bambira hanzi kangome wano tewalabira ku subscribinga ate tujja kuba nga tweyongerayo Wonderboy UG Kwendi. I've enjoyed the whole session. Hakuna shida ya ribs. We are bloggers. Hakuna shida. Ndi wano kwogera ku Sami the Mighty Family. Ngenda kuwulira wakyenzite kutwala serious Sami. Era babira benga katemba. Wacho oli munna katemba wachi tebakutwala serious ate ng'oli mulwanyi w'amaanyi. Ozoyina ebintu byokola ebigatta ku kibiina respect. Jambo byonna mbiwulidde era kino kyekiseera nga Sami nkola okusalawo okwenkomeredde oba okusalawo okusembayo naye nga sinasalawo mbadde njagala kusooka kwetondera baganda bange abo